ng'ebulambale bubale bubeefuke mu kalulu akakunoonya akiikirira ekitundu ky'obuvanjuba bwa Uganda ku lukiiko lw'ekibiina kya NRM olw'okuntiko oluyitibwa Central Executive Committee oba CEC, Captain Mike Mukula omu ku baali bavuganya ku kifo ekyo yawanduka mu kalulu. Oyinza okugamba kino kwali kuseereza ligenda mu ggeri Ecodu, akalulu n'akawuuta buva n'obululu 5211 ate munne we baasigala mu lwokano Mariam Nayigaga n'afuna 253 bwokka. Kyokka Ecodu agamba nti Mukula ne bw'atandiwanduse akalulu era yali wakukawangula kubanga kakuyege we yali yamukola dda. I'm very sure that we are able to mount a formidable pressure. We had galvanized our support across the country. You see, when you reach directly to the delegates and are able to interface with them and win support at the grassroots, that's a very formidable momentum that's undeniable. Ono agamba nti President Museveni abadde yeetaaga amaanyi amapya aganamuyamba okuwangula akalulu ka 2026 nti ensonga lwaki yasalawo okuvuganya Mukula. Vision of consolidating the gain so that Uganda can make a qualitative leap into a middle-class society. That's an exciting vision for us. So we wanted just to walk in that and get the buy-in from the voters so that we can mobilize for the chairman and the president. That's what new energy is. New energy is to galvanize that support. Ku byemulugunyiziddwako abantu ab'enjawulo naddala omusimbi ogwakweseddwa okuvujjirira abalonzi, Ecodu agamba nti kyennyamiza nti ebyobufuzi bikutte ekkubo lino. The issue of bribing is not sustainable because how long are you going to keep bribing? Sooner it's legal. Sooner or later it will catch up with you. And I think as we go forward, there will be measures in place to try to reduce that. Because what's important is ideology. I think we are talking about ideas. So there should be no do or die. Embiranye ebadde ku bifo bya CEC erese bangi beewuunya lwaki bonna babadde bafiirawo okubifuna. The overriding aspect of any political office is delivery of service and to the representation you are going to give to the people. Agamba nti waakukozesa ekifo kino ekya CEC okugatta abantu mu kitundu ky'obuvanjuba bwa Uganda, okukwata ku bavubuka, okunyweza obuwagizi bwa NRM, ko n'okuyamba ku nkulaakulana y'ebitundu. Our message of strengthening the structures of the party at a grassroots level resonated with them and they bought that idea, and that's what we are giving across the country. Mubuuzizza obanga okulondebwa kwe ne banna abapya abeegasse ku CEC kunaabeera entandikwa y'okukyusa obuyinza mu NRM kwe kuziramu bw'ati. Every system, every organization has to evolve. There should be new energy for it to develop. So I believe that the chairman is very aware of that and he has been intentionally working. And that's why you see NRM is energized and moving every cycle of elections. They are groomed and brought forth. Ecodu munnamawulire munnabyanfuna omugundiivu. Herbert Kamoga, NTV ku ssaawa emu. Thank you NTV for having me.